Omugenzi namirembe nga gonyo kumukwata yabadde agenze kusena maze ga kunaba kusaa 12 n'ekitundu ezakawongeze nalongo nalubale nyina w'omugenzi gwe tusanze ku lubalama lw'ennyanja nalubale n'abatuzinga banoonya ebisigala byamuwola atunyonyode ku kikangabwa kino. Yaddaze kusena amazzi ga kunaaba kati omanyi wano ku bbalama wasooka amazzi gaba mampi ddala oba tosobola kugasena so nayingirako eri munda bw'ati ejo yamukubye nemussa wansi nemwambusa nemussa kati ate yazzeemu kulabika nalonga agamba nti muwala we abadde muwulize era nga abadde awesoobe nga muwulize nga bwe kyakola sajja emirimu egy'amaanyi egyo ayagala okukola tuyinza musanga mbu alina olutalo n'omuntu bw'atyo alagenda b'ekitongole ekitwala ebisolo by'omunsiko okubayamba bagende bayiga eggonya eno nti wali eyinawo we yayalulira abaana era nga kisoboka okuba nti we yabadde emututte era baatuuseewo we yayalulira nga nayo weeri naye nga tebafaako ne banoonyanoonyako nga tebalaba ng'obudde kiro kati awo ne basalawo bakomewo ku makya kati bagenze okudda ku makya ng'obwana yabuggyewo nga kiraga yakyusizza ate ekifo kati mwekola ki kituganye entuuko zibaawo naye ate ensonga eziri obvious ng'ezo ng'ab'obuyinza batukwasirizzaako tuba tusobola ozinafuyiza ddala. Abakulembeze betwogereko nabo okuba Allen Nuwowenka ne waliwo Abdallah obuzibu batadde ku bbula y'amazzi amayonjo ku myalo gyabwe. Sinzira ku amazzi ge tuyina ga ku nnyanja naye ate gonyaku eziri mpitirivu tubadde tusaba obuyambi okutuyambako tufune kuzibbowa tufune kuzitapa ewaka kuba abaana bwe batuuka ku mazzi batandise okugwa ate bakava ku masomero. Omulanga gwange gwenkubira gavumenti ekisookera ddala kati mu kitundu kino goonya ziwezeemu nnyingi nnyo ate mu kiseera kino abaana bakomyewo bali waka so tusaba gavumenti ekole kyonna nga bwe kisoboka esooke ejje tuggyeko ensolo zino ezimu ezikuzeemu ennyo zino esooke eziggyemu oba oli awo tuyinza okuba nga tuweerako. Girabika buli omu kubadde asamba nabo omupiira yogedde bw'ati ku mugenzi tubadde tusamba naye omupiira wano ne mu bitundu ebyenjawulo Masaka nga tugenda Entebbe Kampala nga tusamba naye tabadde mubi nga kale ali friendly n'abantu abalala. Alex Bwankulanga Ssentebe lwekyankolokole ekyaggoonya okutandika okulumba abaana kitadde byezirina okulya okuba nga byakewa mu kiseera kino. Tegoonya zeetanira nnyo okulya ebyennyanja okugeza ng'empuuta oba engege oba obubwabwabwa nga buli awo ebisolosolo ebyo ebirala naye kati nabyo ku kizinga kyaffe ebyo byonna byakendeera kakati ate omwana bwefunwa ku mwana ng'oyo ng'ali mu kuwuga kyangu nnyo okumufula ekyokulya. Poliisi ekakasiza ekikangabwa kino wabulumbaka wa Pulezidenti Kalanga Fred Badda akubiriza abazadde obutamala gasindika abaana ku nnyanja. Olulaba ku muntu buli kebembwa kebe kisolo ki buli ekizisala mu maaso kiba kyagala kuzirya kati n'olwekyo tutangira abaana naffe abantu abakulu twekuume nga naffe bwe tuteekateeka okujja okubasomesa. Ebisigala by'obwana ono mu kiseera kino kukyagenda maaso kyokka yogoonya zibadde ziyisinganya n'ababinoonya. Kyebagezaako okukola oba munoonyanoonyako tusobole omufuna. Nkuba Samuel yakusakidde ggulu ku Lwakwedde TV.